Yes, nkwanirizaako nnyo mukwano gwa mutegeeza nti ku Yugi Updates TV kusinzira okuba ng'otuwuliriza. Mugamba mutya baganda bange abali abakakalabya emirimu ate wenzira ku baganda bange abali e Bulaaya abali emitala w'amayanja bannange mbeebazaako ensuso. Mwebale tuyimirizaawo, mwebale kulaba, mwebale kusharinga, mwebale kusubscribinga, mwebale kulayikinga. Mikwano gyange mbaagala nnyo era kyenva nvudde n'enkozesa lino eddoboozi eryawamu okusobola okulaba nga mbeebaza sola beebaza kinnoomu naye kankozesa eddoboozi lino nsobole okuba nga mbeebaza mwebale mubeere eyo nga mukola naye ng'eno we mututte omulimu ate ogw'okusaasaanya ekigambo information. Mwebale nnyo mikwano gyange kutegeeza nti ku Yugi Updates TV kw'okyali gw'atanaba kuba ng'osubscribinga genda mu maaso subscribinge, sharinga, commentinga, likinga gwe mukwano gwange ali eyampuliriza gwe yakatweyungako. Kaakati saagala kulwisaayo kuba nkimanyi temwagala nnyo bintu bya kulandagga, muba bize nnyo. Kaakati Gen Muhoozi Rugaba olunaku lwabadde lwakusaggulo yabaddeko mu interview aba mu interviewinga mu press conference eyabaddewo. Nannyonnyola ebibuuzo byabadde bingi, nannyonnyola bye yasobodde okuba nga annyonnyolako era ku bibuuzo bye baamunnyonnyodde ne bye bamubuuziza ne bye yannyonnyodde bye bino wammanga. Baamubuuziza Gen Muhoozi Rugaba annyonnyole ku mbeera ne condition eri mu magye. Omuntu yandiyagadde okuyingira amagye amuwa bubaka ki? Ye ki ekiyinza okukuumira mu magye? Ki kyayimiriddeko okulaba ng'atuuka awo? Biki by'azze asinziirirako? Gen Muhoozi avuddeyo n'abalabula n'agamba abamusoomooza tayawudde oba abali ku lukalala abali emitala w'amayanja abali e Bulaaya oba bali wano e Butaka. N'agamba nti nno ekisonga y'amagye si kintu kyangu nnyo. Basoose mmunnyonnyola lwaki yaweebwa ekifo eky'okuba nga ye commander in chief. N'agamba obukugu bwe n'obumalirivu bw'amaze ng'ali mu akademi y'amagye bye baasinziirako omuwa ekifo ekyo. N'agamba nti okuyingira amagye temukuyita muniino era abasinga abagemu balaba mubeereyo mulowooza okubanga mundaba buli kawungeezi ngenda neekwatirayo eccupa ya bbiya eneeyiirayo ne mulowooza nti nno okubeera mu magye ebeera mba bakutumye kuyingira leisure time bw'oba ogenze mu bintu bya kwejala bya muniino. N'abagamba nedda bw'oba oyingidde amagye ebintu by'okubusitinga, eby'okuvuga expensive cars, eby'okgenda mu wooteeri byerabire. N'abagamba bw'oyingira amagye obanga ayingidde mu vacation obeera ogenze egyo oba otwala nga vacation yo oba ogenze mu vacation kubanga eri teriiyo muzannyo hakuna mukyezo. Oba olina okuba nga oli strict, olina okuba nga oli observant nga nze Gen Muhoozi Rugaba, olina okuba nga oli strategic. Si byakuddeeyo kulya masaali kulya swaga era w'oyingira amagye bw'oti manya ebisinga byonna by'obaddemu eby'okubalaata obisudde muguluka wabula kati ozze mu leisure ozze mu vacation yo ey'olubeerera. Nannyonnyola bw'atyo ge amagye. Bamubuuzizza nsonga ki yakuinspiringa okuyingira amagye era baani abakutteko okulaba ng'otuuka awo nga Chief of Defence Force okulaba nga ssebo kati otiisatiisa n'abazungu oyagala bansanctioninga. N'agamba nti mu bigambo bye Muhoozi agambye nti kusookera ddala yeebaza kitaawe Mwami Yoweri Kaguta Museveni
be bamuinspirinze okuba ng'atuuka awo n'okubeera kikyali. Ne yeebaza Gen Musale be bamukuba mukutteko ennyo okulaba nga atuuka bwano bw'ali. Ne bibadde bigambo bya Gen Muhoozi Kayinirugaba ku interview gye yabaddeko gwe mukwano gwange ennaku eziyiseeko awo emabega. Kakati njagala nkutegeeze, waliwo abaavuddeyo ne beebuuza nti ambuuzizza ekibuuzo nti Gen Muhoozi ddala Gen w'abantu, Gen muki? Ekibuuzo ekyo akimbuuza ne mugamba nze simanyi, sigenda kikuddamu wabula tankiteekeyo wano, bagenda kuba nga bakuddamu mu comment section nti Gen muki okusinziira nga waabiraba. Njagala mube nga mutangaaza ku bannayuganda kubanga twagala Gen Muhoozi ku byannyonnyodde. Agambye alina future prospects nnyingi nnyo, alina ebirowoozo bingi nnyo, na strategic gyenkola y'amaanyi nnyo nga Muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni we yagamba. Tuli mu nteekateeka ezikola amasomero aga secondary, aga primary, universities, institute okusobola okulaba nga amagye geeyagala n'abaana abayingira mu magye babeere nga beeyagaliramu nga batendekebwa bulungi nnyo. Ebibadde bigambo bya Gen Muhoozi Kayinirugaba, ebisinga byannyonnyodde ngenda kuba nga mbibaleetera, so bibaleetera omulundi gumu okusinziira ku bibuuzo ebibadde bamubuuza ne ku interview. Bamubuuzizza waaki atiisatiisa ab'e Bulaaya, basajja aba US. Ensonga eyo naye aginnyonnyoddeko, ngenda kuba nga ngikuleetera bulungi nnyo gwe mukwano gwange mpuliriza. Wabula gwe ky'oba otokola obanga oyagala okufuna information, subscribinga, sharinga, commentinga, likinga. Mbaagala nnyo, mweraba.